kitegeeza nti abasajja abo betusala mubeeramu ba FBI abajja okulaba abantu bano ddala bye bakola biri bituufu kati ne bakulaba ng'okola nnyo ate ne bakulaba eri mu mapeesa ga food stamp nga gy'oli oga Alright, kale SML News gy'oliko olwaleero luno olamusizza gwe wenna atugoberera era atuwagira abalina ebizibu eby'enjawulo mbasaasidde nnyo bannaffe abalina ebyamaanyi bye mutuuseeko tusanyukira wamu nammwe bye tutegedde ne bye tutategedde twagaliza bwagaliza nti mwebale kuwangula nga bulijjo tuli ku SML News program yaffe eno on the sidelines tusinza okunyumya ku bino n'ebirala bitukwatako mu kuziniramu eggwanga lyaffe bagamba bulijjo nti okuzimba eggwanga liba ttafaali buli omu aleeta lyalina kyokka ettafaali terimira lyokka lisangayo omusenyu mu musenyu oguggumira gulimu seminti anywera alimu amazzi so oba ozimba ennyumba toyinza giyita mazzi ogamba nnyumba naye nga waga nti kati tupangule ennyumba eyo na buli kyagenda mulimu naye takyasobola kudda oba takyasobola kukamulamu mazzi naye ng'ate amazima ddala ennyumba okuyimirira bwekyo eba eri ku mazzi kale buli omu kyakola kiweebwa ekitiibwa oba kisaana kiweebwa ekitiibwa kubanga kiina gye kigattako mu ngeri gy'oba teweetegerezza wandiza mboozi yaffe nze Simon Muyanga Lutaaya ndi ne mukwano gwaffe ffe waffe busoga bamuyita muva Bulaaya kubanga gyawangaalira kamuwa omukisa ye kennyini yabe yanjulire atubuulire lwaki ensi yaffe yagivaamu n'agenda mu ndala era gye yagenda akolayo ki adda ddi. Bannayuganda mbalamusizza nnyo amannya agange nze Tone Kinaalwa nga mu Uganda mpangaalira ku mutala Nansana ate nga mu America mpangaalira mu ssaza lya Massachusetts era nga mwenkolera emirimu gyange mu kibuga bakiyita Waltham era nga ndi musazi wa nviiri. Mukulu Sir Simon Muyanga osala nviiri mu Massachusetts mu America osala nviiri zezakutwalayo si zezantwala naye ate gwe mulimu gwe nali nkola e Uganda nengwongerayo bwongezi ne mu America nensigala nga gwe nkola. Enviiri z'Abamerika enzibu bwezi noleka okusala ezaffe eza Uganda ez'okugira obugizi wezi n'ogenda mu za America. Eza Uganda kirungi emirimu weegiri naye za ssente ntono ezeeri za ssente nnyingi omutwe guli wakati wa $3 4 kati nga guno ogwange ogwo gwenge gyolina ekirevu $4 enviiri n'ekirevu $4 ze ssente za wano mmeka kanzibalemu esikulanga nange ngenda $4 bukedde lwali eri ku 367 badde okitegedde kinnakabera mitimbagano gyamu. So omutwe gwange 14,600 ejja Uganda kumpi 15 kati oyinza okunsiba wano nga musalira $1,000 ndo nagenze mu saloni omwana okunsala enviiri n'ateekamu ne kafesho gundi scrub ne banzijako $1,000 mmaliriza nga mbawadde buwiti nga ndaba bankoleddeko buweerere wabongezaamu zino badde banga bankoleddeko buweerere wabawadde $1,000 gwabwe n'obongera mu meka nembawo $5,500 omwana eyankoze fesho nemu $5,000 ze $15 ugende tononera abantu n'omulala neyansaze enviiri namuwadde $5,000 $15 neyankoze fesho naye nemuwa $5,000 nazo $15 ng'enviiri kyaji gye bansaze $3 $1,000 nembeera nga nkozesezza $3 nga n'omutwe gwensala eri gumu teguweddeyo kati siyinza kusalira nviiri naye gyenkwagaddeko abantu abagenda ebweru batya nnyo tubuulire bye bakola kubanga ndibadde wega nti ffe tuli basuubuzi beeyo bwe batyo tutya kugira nti osala nviiri mulimu gwenkoze okuba nga n'emyaka 17 kati n'emyaka 53 kati nyinza okwegaana ekintu ekinfudde kyendi
nze nina abaana 7 omulimu gwe gubalabiridde, nina omukyala, nina abazzukulu, omulimu ogwo gumu gwe gubalabiridde. Kati negana nti omulimu oguntuusizza ku kkula eyo. Abaana bonna bali mu America. Wava wano ng'osala nviiri? Wava wano nga nsala nviiri ku Buganda Road, opposite ne kkooti ya Buganda Road. Nazitandikira ku Esokkoona, nenzija ku Esokkoona nenzija mu Bayanja Men's Saloon, nenzija mu Bayanja Men's Saloon ne tukola eyaffe ku Buganda Road ku Tingatinga. Tuvaawo ku kazimbe ka Tingatinga ne ngenda South Africa. South Africa namalayo kabanga katono myezi ng'esatu kwena nga ndaba tewali kiddako. Nenkomawo e Uganda nenziddamu. That was 2001, kati 2009 Mukama nansaasira nenfuna ekisa ne ngenda mu America. Okuva olwo bwe natuuka mu America nakolako ku gas station emyezi ng'esatu kwena. Omwami omu ku be nali nsala wano enviiri nansiŋŋaana nga ndi ku ttundiro ly'amafuta nsunda amafuta. Nangamba wazze n'omulimu gwe toyinza kuddamu bino, wano bakusasula ssente mmeka? Mugamba bampa $8. Naga gwe oyinza okukolera $8 ng'olina omulimu gwe ogw'omu mutwe? Jangu tugende, n'antwala mu kabuga ke bayita Wafam nankwasa omu Nigeria. Nentandika bwe naye nga bya bugumiikiriza kuba awo namala omwaka nga mulamba nga sikola. Nga ntuulawo nga nninda bantu naye ng'abantu tebanninaamu trust. Olw'ensonga nali mupya ate nga balina we bakolera. Balina we babasalira enviiri, Bannayuganda gye bali bangi. Naye nze olw'okuba navaano nga ne clientele gye nzimbye mmanyi bwe ngikwata, appointments, buli lw'okwassa abantu obudde mu bantu bakuwa trust. Omuntu akutuukako ng'amanyi ewa ttone ng'endawo kunnya kitundu, zijja kuba nnya kitundu. Ku ttaano dakiika 3 ngaba 3. Bwe musajja 15 oba 2 ezisigadde nzituulamu nange yebanga buleeke yange nga bwe nninda ddako. Kati bwento Mukama nansaasira abantu ne bawera. Era kati nze asinga okuba bize mu bakinyozi bonna abali mu America kuba nze situula. Ekyo Bannayuganda banjulire. Bakinyozi bonna osala enviiri muntu ku muntu ku muntu. Okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya ku Lwomukaaga ntandika mu kitundu ne mmala ku 2 ez'ekiro. Mu nnaku eza bulijjo ntandika 2 kitundu kuba nina okutwala abaana ku ssomero. Batuusaawo 2 ku 2 kitundu nenzija ku saaloni ne ntandika okusala enviiri. Paka ate essaawa 2 ez'ekiro. Nze sirya kya misana, mbeera ku mitwe gy'abantu, ndya kyaggulo kyokka. Gwe mulimu gwe nkoze obulamu bwange bwonna. Kusala nviiri. Kusala nviiri. Naye olwaleero nzizeeko n'ekyenjawulo. Nyumiza. So mu America ogendayo otya? Mu America nali napangapanga dda nga njiya ngenda ntya nensaba visa ku Bungereza emirundi 3 ne bannyima, nensaba eya America yennyini ne omwami nankuba bukubi. Bwento ne mmaliriza nga ngenze mu South. Bwe ntuuka e South nga teri kiriyo nenkomawo. Nentandika okuddamu sala enviiri era ku Buganda Road opposite ne kkooti. Mu 2009 ne wabeerawo omwami omu najja n'aŋŋamba, Bwana Tone, nawulira dda ng'oyagala okutambula, okyalina essuubi eritambula? Ko nze ndiina. Nagala nina essuubi lya America wano. Ndooza nandikututte. Ko nze sirina mutawaana. Musajja atunga nsaba passport yange n'emitwala nga muntu mulamu oyo. Bwe mbimuwa ng'abitwala nga ku makya nkubira oli ludda wanti ndi ku mulimu gajja wano ku Pioneer Mall okipikinga passport yo. Ngenda Pioneer Mall pikinga passport gibikola temuli kantu. Nemugaba mwami nsereko nga temuli kantu. N'agamba nandibikoze kiro nze nkutwala. Bye nabadde njagala mu passport yo nabiggyeemu. Nga nono nanzibye engoye yasooka. Naye nga busente bwanzibye emitwalo 3 bwe ndowooza nti anzibye nembivaako naye nga mba ndi awo nankubira essimu ku Lwokuna. That was Monday ku makya nankubira essimu ku Lwokuna. Nanga mwami Kinaalwa nkwetaaga, yankubira ku Lwakusatu akawungeezi nanga enkya ku Lwokuna nkwetaaga ku Embassy. Mugamba kale ssebo ssaawa 12 beera ng'otuuseewo. Nziruka ku Embassy nga nsiŋŋaanawo ttiimu y'abaana abalala bangi bali awo bayitirivu nga mbeegattamu baga mwami Nsereko yandeese ABCD nga bagamba naffe mukulu Nsereko ne mukulu Kaddu buli omu ng'ayogera mu connectings nga tuziwera ssaawa nga 5 ng'Embassy etugobye. Nga nkwata ssimu nkubira mwami Nsereko waayi abatugobye wano nagaani yabalagidde okugendawo. Nze ssebo gwe watugambye nze gwe waŋŋambye naye nsanzeewo abaana abalala bangi. Nagamba muveewo mwagala kwonoona gundi yange trip yange. Ngamba ono nankubye. Nzijako ssimu yange nga nkwata bodaboda nga nzirawo ku Buganda Road kusala nviiri. Ekiro nanziramu. Mwami Kinaalwa enkya nkwetaaga ku Embassy.
gonze mukama wange ku Lwokutaano embassy ya America ekola ku ba refugees kuba ekyo nali nkimanyi nangamba gwontwala banze nkutwala konze sebo gwontwala enkya nkwetaaga keera bukeezo ddeewo wabadde jjo nga tomugamba nti naye leero nsiibya osinda kumpi nsiibya tewali kiba kyebakoze tomuddamu buuza bibuuzo bingi oli ku Masei ng'era ku Lwokutaano ku Lwokuna olwo nga ngamba naye n'abaana abalala bangi bagenda kujja ojja basuzaawo mu saaluuni kubanga tebalina bwe bagenda kusula baavudde wala bewalabye abo abasinga obungi bewalabye ku Embassy ku makya tebalina bwe bagenda kusula mu kibuga bagenda kusula awo then enkya muddeyo ku Embassy era twasula mu salooni nga tukuba lwali ku makya nabbiri nga tukwata bodaboda nga butuyiwayo ku Embassy twaliwo ffekka na wakitiibwa Kisamba Mugerwa gwe nasiŋŋaanawo nali mumanyi Kisamba Mugerwa waye yali omubaka we waffe bamunaanika by then oliwe bamunaanika akati munnange nga tuyingira munda nga batuggyako obutabo bwaffe ng'omukyala mpita nga nyiŋŋira mu kasenge nga mbuuza ku bino okola ki nga mubuulira nti munnange nzize nagaye bino ndaba nga temporary byali byakuyimbayimba ndaba nga temporary gundi bino waaka okola mulimu ky'omutuufu ko nze nsala nviiri naŋŋamba okola ssente mmeka mu mwezi namugamba nkola wakati w'1,3 saluni yo konze yange nagamba ofuna tipu konze nfuna tipu osala bantu kikaaki kati nga bayagala okulaba abantu kikoba abagaba tipu nemugamba ekisookera ddala abantu abaami abakola wano mu Embassy bw'ofulumamu awo omwami yonna gw'osooka okusiŋŋana nga muzungu munno mubuuze osalirawo enviiri eri anaakusala ajja kugamba asalira ku Buganda Road era ajja kugamba Tone yansala bw'akugamba ekimu ku ebyo nga si kyekituufu ng'omanya si bensala oli mu interview ya Embassy ya visa nagamba okakasa koze ate kati nkugambye buuza ababo bennyini kati ekyomukisa omulungi waliwo omwami bamuyita John akola oba akyakolayo simanyi naye yali akola mu Embassy abazungu bonna bakola mu Embassy awo yali yabaleeta ku saluuni wange sooka ngeri mu kifo kirungi tewali kerere tewaliwo zino zitakisi luzira bugoloobi bikya opposite Buganda Road Court situli teweeri kooti eri wali CPS eri awo kati ng'abazungu ba Embassy ya America bonna nze mbasala ate bo bwe bajja olw'okuba wano mu ggwanga baba ba foreigner baagala nnyo okumanya ani nange nekifo bagenda okuzuula nga ekifo kyange ate nga nange ndi kinyoozi kati ne basalirawo ddala nga nze mbasala kati nali mbuulira omukyalo oli nga mubuulira kyagenda okufunira ddala bajja mugamba Tone yatusala ate ye nangini saaluuni kati omukyala teyatawaana kufulumamu nangamba come back that was on Friday nangamba come back on Monday at 2 nampaka risiiti kange wa reference gye nali muwadde ey'okubuuza baali banne nga tewali kirala kyayinza kubuuza kisukka confidence gye nali mutaddemu bwento nenfulumawo ku Monday mwami Nsereko n'addayo yaddayo ne muwaka risiiti n'apeekinga passport nangamba kati nno omuko ojja kuleeta obukadde 5 konze bwaki naga evisa ate yabwereere koziiwa ngamba wansaba $3,000 nagaago gaali gakola ku pepa waakawo obukadde 5 genda obunoonye obuleete wano nkuwe passport senga nagamba nti mpa bukadde 5 waali bumpadde ne kati nkugambye si gwe wagenze ku Embassy nti nze nagenzeeyo visa yakicupuli nti nze nagyesabidde leeta obukadde 5 nga nziruka nga nzirayo ku saaluuni nga binsobera awo ninamu obukadde 3 bwokka bwe nali nnina ng'ate nno tuli ku bwangu nga ngamba noonya mangu nga mukubira esimu nga mwami Nsereko ninako obukadde 2 nga gamba sooka oleeta obwo nga musimba nga ngamba nno weetaaga tiketi eri mu bukadde nga 3 nkoze ntya waliwo omwami n'erinnya ndirabidde yali akola mu State House nemukubira nemugamba mukama wange nsaba kumpalayo obukadde 2 nafunye visa nesiina tiketi sajja nampa obukadde 2 teyanziza mu ndoyidoyi nga ngatta ku 3 obwabaddewo enkya Nsereko nga ngamba yanguwako mangu nnyo ku ssaawa lwali lwa 5 yanguwako mangu nnyo ennyonyi ya saa 7 nsiŋŋaana wano twali tuva n'awaka n'omukyalo ssaawa nga 4 nsiŋŋaana ku Class the King nga nziruka ku Class the King nga mutwalira obukadde 3 ng'asasula tiketi yange nga ngamba dduka buddusi ku kisaawe kati nga bw'oli anti nnyonyi ya 7 ate nga waliwo gyali gyawunye dda nga baatuloopye dda nti visa twazifunye naye ebintu byabaddemu okupangirira n'olwekyo bagenda ku revokinga visas zonna
era abandere tulupo bwe twali tugendeddeko bo baabayita ne balivokinga visa zaabwe. Kyebwetyo Mukama n'atusaasira ne tudduka olwokutaano olwolwennyini nga batwetaga ku Mande tuddeyo kwembase ne tufuluma lwakutaano bwentyo ne nnyingira Amerika. N'olwaleero maze emyaka emeka? Emyaka ngenda kweza 18 mu February ajja. Emyaka 18 mu Amerika ng'osala nviiri. Tozejjusa? Ntuzejjusa. Okomawo wano mu Uganda oba? Okomawo. Era ninawo essomero awo e Nansana. Kinda Care Nasaland Primary School. Kinda Care Nasaland Primary School. Eryo liryo? Eryo lyange. Liri awo bayitawo Nasere Ganda e Nansana. Ngimanyi. Kati eryo lyange. Ibi nagenda ndasangayo omuntu mulala. Ati si nze mbeerawo. Nze sibeerawo, nze mbeera mu Amerika. Akati mu Amerika ne nkolayo ekibiina okwagala okugatta bannayuganda nga ndaba tulina opportunity ennene nnyo mu Amerika esobola okukola ssente. Ndina opportunity nga baga Trump ali mu kubagamba kubajjayo kubazza wano. Trump baagamba okujjayo beba abalina ebizibu, abatalina bizibu gye tuli, era tulina omuwendo gwe gumu n'abaayo ababeera tubana kye batusinga ate bayida weffe tubasinga n'obasinga okusinziira ku bwongo bwe tuva nabo wano nga tuva mu haso ne tugenda eri ku bwongo obadde ovuga emmotoka ya manual ne bakuwa eyo automatic kati eri tuli ku automatic tuvudde ku manual wano kati eri tubasinga okukola batukola hours nyingi. Omuzungu akola hours 4 tasukkawo 4 a week. 4 a week. Ze hours 8 z'abakoze 7 buli lunaku. Monday to Friday. Mwene mukola hours 4 zakola hour 8. Kakati ffe abaana bakola hours 16, hours 18 olunaku. Baana bebaka kitono nnyo bakola ssente bali mu kunoonya nsimbi. Obulamu obwo kubanga okola ssaawa 24 okolako ssaawa 16 okozesirezo nawe daki ssaawa ezizo ziri 4 ate olunaku lulwamu 24 nawe ssaawa 8 era eri buli shift ya hour 8 okoleka nze katalina shift gwe toyina ate nze neekozesa kati sirina shift kubanga nze mpangisa ntebe mu baba shop. So abatugamba nti Trump ali mu kugiganya baddugavu oba bantu bonna abatali bansi eyo nga yagala mugiveemu agireke bannansi bokka byaga nti America for Americans. Ffe tukirowooza nti abatwala kaguddeyo yagala muveeyo. Kenkufunye mbulire ekituufu ki? Ekiso kya Trump bakiyita double-edged sword. Ekiso kye kirungi ate kibi. Double-edged sword. Kakati ngenda kugamba nti naffe bannayuganda nga seetiiriridde kwogera ku bannayuganda naffe tulina ensobi. Tutuuka mu Amerika omuzungu akola hours 8 n'otuuka nga tolina kantu konna ne bamusala kyeke ye okumujjangako omusolo. Bamala omujjako omusolo okwo kwe batoola ssente ezigenda okukulabirira gwe agenzeeyo obugenzi n'ofunirako Medicare, n'ofunirako food stamp, n'ofunirako ne woogenda okusula sometimes bagaba obuyumba wonoosula naye basala ku ssente z'oli. Akola hours 8 munafu embiri gyabwe minafu buugi tegisobola kukola nga bwe tukola. Naye ate bw'omala okutereera ate n'oyagala osigale ng'ebintu by'obwereere ebyo obiriko naye ate nga n'emirimu okola undercover gwe tobalaga nti okola emirimu gya private n'osigala ng'obajjamu ssente z'ennyumba n'osigala ng'obajjako food stamp naye ng'ate okola nnyo n'okusinga bo bakola oyingiza kinene. Akati abasajja bali batunuulira emmotoka ze tuvuga ono mugwira ddala liyale. Kati nze emmotoka gye nvuga bagiyita Cadillac. Avuga atya Cadillac ng'ate asaba food stamp? Avuga atya Cadillac ng'ate asula mu housing? Avuga atya Cadillac nga Mercedes afuna ya bwereere naye nga nze atasobola na kuvuga mmotoka eyo gy'avuga?
ate banyigiriza nze abeewo kati abasajja abo ne babeera ne peesa ettuufu nti naffe tulina okwekolamu omulimu tukendeeza ebyobwerere. Nze sisaba food stamp, nze nkwalifayinga ku bintu byonna okubifuna nga bya bwerere. Lwaki? Omulimu gwenkola gulinga undercover. Siina mukama wange nti ansasulira cheeke egy'okulabika mu gavumenti, ate instead nze neeropa ssente zenkoze ewiiki basobole okuzigatta no mu mwezi basobole okuba nga basalako omusolo. Kati seeroopa nze mbalako embazeeyo ne ŋŋamba nze nakoze kasente bwe kati, sente zange kuba bazimpa kashi zibeera mu nsi. Naye ow'omusolo omusolo nguwera ate ati nfayiringa, olina okufayiringa. Kati nze neeroopayo kenjagala. saaluuni efayiringa omusolo individual, buli alimu buli alimu apangisa mmeeza buli apangisa mmeeza ye, ng'eno mmeeza yange gye mpangisa. so saaluuni yawamu ntebe na mmeeza byebikwata okolera ddoola ezo z'ogambye kwenkolera ezange zenjogeddeko. mulimu n'abalala basala? Mulimu abala, tulimu 8 bannange betukola nabo, naye buli omu avunaanyizibwa ku ntebe ye. Kati entebe yange nze gye mpeera omusolo ogwange. Akati kinkakatako obutagenda kusaba nnyumba ya bwereere ng'ate abasajja balaba ekisookera ddala betusala, kuba nze ndi mu saluuni eri international meaning nti osala buli kika kya nviiri, ate n'abagirimu abakozi nabo bonna ba kategori za njawulo, bonna si Bannayuganda. Munnayuganda ndimu kitegeeza nti abasajja abo betusala mubeeramu ba FBI abajja okulaba abantu bano ddala bye bakola biri bituufu. Kati ne bakulaba ng'okola nnyo, ate ne bakulaba eri mapeesa ga food stamp nga gy'oli oga ono, kuba kati nze bampitako buli lunaku ku makya, nze nsooka okuggalawo ate nze nsembayo okuggalawo. Ate bajja mu saluuni entebe yange tewummula buli ssaawa muntu ku muntu. Batubuuzaako, bali so friendly, buli ayingira alina obbabuuzaako, naye kati beebuuza omuntu ono alabika ng'eyeesobola ate ali mu nsindikagano z'ab'ebyoweraba zeesobola, anoonya ki? Ffe twekolamu disservice. Amabega awo tubadde n'aba Haiti bajja bangi nnyo ne bayiika mu ggwanga eryo, bafuna buli kabwereere. N'abasipaani abo bawulira zikalavani ezibadde nga ziyiika mu America babasuuza mu zi hotel, gavumenti neesasula buli lunaku $400, babalira amasuuka meeru, babawa breakfast, babawa lunch, naye nga tebakolerangako mu ggwanga eryo kuteekamu ssente. Sajja n'agamba bano betulabirira, ate abantu abaffe nga babonaabona abadde ewaabwe. Kati kyetaagisa nti bwe tuba tutuuse twerwaneko, tusobole okuba nga ffe tweyimirizaawo nga ffe, baleme kukulondoolera mu basaba bya bwereere. Trump talina kyakwagaza kubanga okola ne weeyimirizaawo, woosula si wawe. Naye kasooba nga gavumenti ye mubeeteeka okulabirira, naawe mw'oli agamba bano kizibu era bakulondoolera kwebyo. Bw'oba toyingidde mu ebyo tewali akulondoola. Webale kukola. Waaw, Mukama mulungi. Uganda osinga gyagalamu ki kati? Wuyo wagivaamu n'ogenda? Uganda kyensinga ogyagalamu abantu baayo. Nze gwe mulundi ogusoose okukulaba. Naye mbadde nga nkolaba ku mitimbagano naye physically. Ondaba gusooka? Physically gwe gusoose. Naye ate gwe alondabyeko? Naye nze mbadde nakulabira ku bigirwa, kwe nakulabira mpulira eyo bigirwa ng'abantu bange bali eyo, ab'akantu bampereza school fees bali eyo, bikikalinganuza nti mwabale abaweereza muli bagagga nnyo bavundu abaweereza bigirwa nga musala nviiri. Bagagga nnyo era tukola emirimu egya bulijjo, wabula twefiiriza katono ke tuyina ne mugabana naye. Tugabana ne bannaffe. Era ne mu COVID nze omu ku baagaba wano emmere, nagaba ttaani y'omuceere nengaba loole y'amatooke. Ennansana nagaba ttaani y'omuceere ennamba, ku ssomero lyange baasiba omuceere kilo 3 mu kaveera, ne bagula n'enkota y'ettooke loole ennamba. Kati ng'omwami Ssemaka bamuwa nkota, ab'emizigo kaveera kilo 3. Nange ne mba nga nnakinzizaako kubanga abantu baali bafa enjala nga tulaba bafumba. Kyokka nga ne waffe naye wasibe, naye ng'okwata kale ku saving n'ogaa naye ate kati ewaffe bwe tubayo wano kitokota, kati ate ewaffe kati bwe ntyo nti tufissa katono ne tugaba. Era biri kuli kolegi bye nagaba gyebiri ennansana, bantu babiteekako ku Facebook, mwami Kinaalwa atuwadde.
so si kyenyumiririza mbwenyumiririza siina ebola naye zinkwate ziwere 5 abantu batono nnyo abeera obulungi si bulungi nti oli mugagga nnyo nobeera mu state esobola okweyamba nojjukira nti waliwo abali mu state yeetaaga okuyamba batono nnyo naddala ate empisa z'abannayuganda nja zikola kuba oludde okuba wano bw'obayamba ennyo ate bakumanyiira bannayuganda balina empisa embi bw'obeera soft n'obeera kind bakusasula ebyobuzitiwe ekyo kyoyogedde nakirabira ku ssomero Biden nalina akagulawo essomero naligulawo 2019 then covid n'atukuba 2020 mwezi gwokusatu nalina abakozi abakola ku ssomero 23 nasasula abakozi abo okumala emyaka 2 buli omu omusaala gw'okuva ku kiriina nga sigusazeeko yadde n'ennusu nakozesa $239 obasasula okumala emyaka egyo 2 naye nga ejja covid gyombi tebayagala kutwala ssomero lyange era ne bapangisa ebizimbe okumpi awaddako ne batandika okusika abazadde bagende eri batwale abaana ningamba abantu bagala bano benyumirizawo emyaka 2 mu covid nga toli gavumenti ng'obasasula lyoteeka obbasasula naye nga tebakola ate nga n'ennyumba basula ku kwota zange tebapangisa nju tebakola ku ssomero mpozi okuyitawo buyisa okkuba olwali kubajjukira byali bya karantini nga Museveni takkiriza ene school to open abo be bannayuganda naffe be batumazeemu amaanyi ne tukyusa emitono nga kammale gabeera wano era kolinda jja ebyokulowooza nti nyambe gundi bigenda bitu naye tokowanga kuyamba nze ne mu Amerika yennyini nyambyeko abantu nyamba banze gye ndi kati nali wali nali nnoonya gwe nti olabika bine munoonya naye kati ndabanga nti okay nze nawerokaminga abantu 7 mu Amerika nakawerokaminga abantu 7 abava e Uganda nga bajja talina bwatuukira abambuuza bali 2 naye nga sirina kye nabakola omuntu bw'atandika ng'atuuse mu Amerika esooka ogenda mumusuza olina omunoonyeza amannya mwagenda okukolera olina omuvuga omutwalanga ku mirimu n'omujjayo paka lw'anaamanyiira naye nze nina mentalite yange bw'otandika okukola kyeka esooka ngikulekera kyeka eddako ey'okubiri tunoonya nnyumba onviire ogenda otandike life kakati ye ayagala abeere ewuwo emyezi nga 6 asooka asasula amabanja gonna g'abadde alina e Uganda then alyoke aveewo ye waayagalidde kati nze situsobola nze nina family so omwandi ku cyekeyo nti genda ofune ennyumba alanga gwa mugobi era abambuuza bali apo ku 7 gw'akatwala 7 gwe n'akatwala 2 bokka nze ndi sinsiya nze sirimba era kye banjagalako mu Amerika bw'obuuza ku bali mu Amerika bonna n'obabuuza amanyi tonaga yo tone talimba nze njogera kituufu kyokka kye kinfudde okubeera omuntu omutuufu mu Amerika okubeera n'abantu nga bampagira bamanyi bawagira omuntu omutuufu ekyo nkyenyumirizaamu so n'abaana bali wano bali mu Amerika bonna Mukama yansaasira bonna bali eri naluuzingako omu ne mukomyawo ne muziika naye nga basigadde bonna gye balimu basoma nena abakola 2 abasigadde bonna basoma kati baali 7 omu ne muluuzinga basigala 6 2 bakola abaana basoma nafuna akatabo kano kandi empowering the African American better for better by Tony Kinaalwa yala kamera ekafune bulungi bwe kati change the African American way of life for better gwa kawandi wakaliko Tony Kinaalwa wow empowering the African American kituufu okusitula omutindo gw'omufirika ali mu America bonna ne ba black American kuba bonna ffenna wali batuyita African American kati kategori ya America tetwawula oba ovudde mu Africa oba ovudde wazo ngazo oli muddugavu bakweta African American era pepa wakalina gwojjuza ogwamu eyo kategori abo abagenda ku slave trade biki byonna mwenna mubeera African American so walioga nti okutereeza obulamu bwange olinga agamba engeri gy'oyinza obbagondeza obulamu mu America ekyo tekibagana kudda waabwe why do you plan for them there instead of coming to plan for us here kati okusookera ddala abaddugavu abaatwalibwa ku slavery tebamanyi na bwe baava bakyali ekyotegeeza
bire bya silevale byaggwa ne basigala nga baana bayo kuba kati emyaka mingi egibayiseemu kati ne generation ze zigenze zifa ne babulira ddala mpitirivu kati bo tebamanyi oba baavaawa wabula kati bo b'America kati abo be nali njagalira ddala bano abaana bange abali katabo kano ono muwala wange ono muzzukulu wange naye abaddugavu bali be nali njagala okusitula nja kukinnyonnyola lwaki nateekako abaana abo kuliko muwalawo n'omuzzukulu. Okay. So abaddugavu bali balina obulamu bubi nnyo 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 nga gye nkomeza bo beetwala mbu bajjajjaabwe baalwana n'olwekyo tebateekeddwa kukola ensi erina okubalabirira naye ffe tuva eno ne tutunuulira lifestyle gye babalansinga nga nfu nnyo yesembayo banaku eby'enkomerero akati ate ffe abavudde eno ne tuba bulungi nenjagala okusitula obwongo bwabwe mbalage ekituufu kye bateekeddwa okukola nga ffe bwe tukola basobole okubalansinga life balekeraawo okwekomoma tebakyalina gwe babanja n'ensi ekyuse bajja kukeera enkya nga mu China yafuga tebajja mumunyumiza bya slave trade kubanga ye America terina bantu bali awo buli aliyo mu America olwaleero mube babadde babanja nga abaddugavu ng'ababanja babadde ne Barack Obama mu White House muddugavu kitegeeza mu bye babanja n'Obama bamubanjizaamu ate nga muddugavu munnaabwe babadde ne Kamala Harris muddugavu nga vice president babadde ne Condoleezza Rice ku mulembe gwa George Bush nga secretary of state babadde ne Cohen Pauls era ku mulembe gwa George Bush kati bakyabanjaani balina bajjajeezi ba attorney generals baddugavu tekyali kye babanja bayingizibwa mu nkola y'emirimu gyonna mu buli bulamu bw'ensi bagitutte office number 2 vice president Kamala Harris gyali abaddeyo office number 1 Barack Obama abaddeyo kati bakyabanjaani obanga n'office esembayo mugitutte kati nze nenjagala mbazibula amaaso bagambe bwetu tibwe tuteekeddwa okukola nembagamba ffenna ge makulu g'akatabo ako ffenna combined abaddugavu abali mu America ge mazima ffenna twava mu Africa omuwendo gw'omuddugavu ali mu America tuli 47.9 million that is close to the Ugandan population muli foto 47.9 wano tulina 49 oyinza oga nti Uganda yonna namba ogisitudde n'ogiwa mu America n'ogiteeka mu America tuyinza tutya okuba abaavu mu ggwanga eriri blessed kweyo level eggwanga ery'empowering buli muntu yenna n'akola ne yeeyimirizaawo bulungi ne tubeeramu ate nga ffe tusembayo okuba abaavu olulyo lw'abaana b'abaddugavu lwe lusembayo okuba olwavu mu ggwanga lwa America teruyina kye luteekako ngalo tukola bukozi kyenava nsitula ebirowoozo ne ŋŋamba babagaggawadde mu America bagaggawadde batya ne ntunuulira omusajja ono omugagga Bill Gates gwe tukuze ffenna nga tulaba obugagga bwa Bill Gates si busikire nti yabujja ku kitaawe si busikire nti yabujja ku bakkojjaabe abukoze bukozi olwaleero ali worth 104 billion US dollars naye yava mu ssomero nga drop out nga magezi bugezi g'ayina Bill Gates yava mu ssomero nga drop out Bill Gates teyamalako nga bye bamusomesa by'alina mu mutwe n'agamba lwaki sitandika bino kati oluvannyuma lw'ekyo agenze akola nga tulaba n'agaggawo okutuuka kweyolevu ne ŋŋamba ne ntunuulira omulala bamuyita Jeff Bezos nannyini Amazon nga yalina omutwalo gumu ku akawunti ye gwokka ogwa $, n'asaba bakadde be ku nju yabwe kwe basula galagi eyo atandikiremu ka bizinensi ke akakasitoowa n'atandikiramu mpola omusajja olwaleero akoze tulaba byenjogerako sirugera abasajja abo balamu mbawulire tubasomako kakati omusajja oyo olwaleero ali worth $254 billion asinga Uganda yonna nga Museveni mwali Suduli mwali Karimu mwali Hamu mwali ffenna n'obusente bwaffe nga mwetuli atusinga emirundi 5 kubanga Uganda is $56 billion omusajja ali $254
kitegeeza twogera asinga ku Uganda. GDP olwo Eh, eya Uganda Uganda. abatusingira ddala wala Atusingira ddala mirundi 5 etaano. times. Akati naye atandise n'omutwalo gumu ogwa ddoola. Ne ntunuulira ono abadde atutawanya mu White House emabegaawo bamuyita Elon Musk. Ye Mufirika we South Africa. Yagenda kusoma e Canada. Bw'amaliriza diguli ye esooka kitegeeza ali musajja mukulu n'alyoka ayingira e California mu America. Awo tukawula diguli ye endala. N'atandika okuwola banne obusente mpola n'akola ka business kaako okuwola essente. Mwe yagenda ng'alandira olw'okuba ensi eri blessed buli kyokwatako kiraba omukisa. Gwe kasita okikozesa amazima. Olwaleero nga mulamu nenkana naye emyaka nina 53 alina 53 ali worth 1.4 trillion US dollars. The first ever trillionaire in the world. Ng'avudde mu Africa nga si musajja mukadde nenkana naye emyaka nyinza okugamba tukadde naye si ku level y'abazeeyi abasensuse. So kyentegeeza nti bisoboka mu America. It's about connecting your dots. Kati neŋŋamba ffe abaddugavu ffenna abaliyo bwe tukola esitoowa wange eza Amazon tetusobola kukola. Kati kyenava ntuukirira abaddugavu bano bwe natuukirira abaddugavu abo ne bagamba gwe toli omu ku ffe. Ne mbagamba ate what do you mean? We are all black people. Ne bagamba natuukirira nno bangi nga njagala baguza message eno. Ne bagamba ne bano abaana si Bamerica. Ne bagamba bano abaana bo bamanyi gye baava. Tomanyi gye wava? Konze mmanyiyo. Kitegeeza bano abaana bo bamanyi gye baava. Ffe simanyi gye twava. Ne bagamba it's true naye tekijjaawo kuba nti tuli baavu ffenna wano. Kati nze baba bamanyi gye baava era basobola okuddayo at any time. Naye tekijjaawo koosi eri gye njagala nti lwaki obwavu butwezinzeeko. Nze n'amagezi ekitole ky'amagezi tukolere wamu. Kati bwe nalaba nsikamugwa n'abasajja abo ne nga you know what community yange y'Abannayuganda yeeyimiridde bulungi. Ngamba Bannayuganda nabo tuli wano ffenna tuli bakozi. Bwe tubanga tusazeewo ne tukola nga Bannayuganda ffenna ne tubanga ezo billion benzos zalina ziri mu community y'Abannayuganda tuba tetukikubye. Tukikubye. Mukyusalawo n'entanda. Sina nsi yaffe yokka. Tukyusa ebintu kale kakyusita kukyusa nsi ni geno. N'entandika okuyita mu Bannayuganda. Naye Bannayuganda nabo endaba y'ebintu byabwe nabo banyooma. Kati nze nkugambye ensala nviiri. Naye mu Bannayuganda abasala enviiri abalina obutabo ku Amazon tuyinza okuba tetuwera 10 mu mitwalo n'emitwalo egiri mu America. Buno obutabo buli ku Amazon n'obutabo 3 ate mpandiikira entities nnene. Kano wakateeka ku Amazon. Kwekali. Omufirika nga nze nnyinza okuwandiika akatone kagenda ku Amazon. Ninako 3 bulamba. Ninako akamu kati nze atabeerayo. Osobola okukawandiika era n'okozesa entities wano kubanga Amazon eri all over the place. N'ofuna abaana bakuyamba wano naawe kennyini oba ogenda kugundi ekuwa engeri ku internet n'okugulinga engeri steps z'olina okugoberera. N'ogenda ewa editor n'akaeditinga bulungi paka nanga kakuteeredde ku Amazon. Era ogenda ku Kindle ojja kukasanga ku Kindle. Ku book ko tekaliyo kali ku Kindle but ku Amazon. Ate buli obulala obubiri bo buli ku paper book ne ku Kindle. Nga tekaliiko bbeeyi. $2. Sigiteeka wano giteeka wali ku Kindle kwennyini. Era bw'ogenda ku Kindle okasangako ka $20. Naye bino byennyumyamu byebiri omwo. Kano ogenda kukandekera? Ngenda kukakulekera. $2. Nga kwasigenda kukyajinga. Ojja kukasomamu olabe ebiteeso bye nnina. So mu ngeri efaanana bwetyo ne ngamba kampite mu Bannayuganda. Kati Bannayuganda ne bandabira muleeyo esala enviiri. Basooka batagula muwendo. Nennanga nina YouTube channel yange eya Tony Kinaalwa. Kwembeera nga nnangira nanga nkolerako ebyange. Eyange singa zinyonga ezammwe mwaziteeka ku kategori nga nnene yange entandika ntanzimba nzimbe naye nga nagizimba kulanga bintu bwe biti. Naye mu kulanga ne banyooma. Bwe banyooma nze saggwamu maanyi. Ntandika okugenda nga nfuna abaana bagenda banneegattako abagula ebirowoozo byange balaba nga byenjogera bikola sense. Olwaleero nina bizinensi ku mitimbagano nga bw'olaba Amazon bw'eri, enti Amazon nga bw'eri. Era bizinensi eyo
nagitandika mu ngeri yakulaba nti bannayuganda twegattira musaayawula kasita nalaba nga kigenze ku sikero nti abasinga banyooma neŋŋamba buli munnayuganda gyali kati nina abaana wano e Uganda abampeereza ssente zaabwe nasalawo ntunde mugabo buli mugabo nga ngutunda $6 gye $22,000 wano eza Uganda nga baziweereza sisita wange n'azimpa nenziteeka ku akawunti naggulawo akawunti kampuni nengiregisitalinga eri authentic kampuni eyo bagiyita Better for Better company era yiyono wano gye nyambadde nze nagirabye mbadde ndowooza nti oyambala bwamazinga nti wana Better for Better nagirabye wagirabye ne ku katabo nenjiraba ndowooza nti oyambala tomanyi fano okwata t-shirt oyinza nokwambaliko ekikuvuma kati bw'ogenda ku Google business ojja gisanga oteekamu www.betterforbetter.com/buy akati wali ku fo toteekawo FOR wateekawo 4 eno figure gy'olaba wano wakati mu kigambo www.betterforbetter.com/buy ne ka buy okugula so si BUY ogisiŋŋanako bulungi nnyo ku Google kweri tuteekako buli kintu kyonna ekitundibwa so mu ngeri efaanana bwetyo njagala nti kubiriza bannayuganda bonna gye bali batuguleko ebintu biri online entegeka yaffe yakugulawo n'amasitoowa naye kati ssaawa zino tunagulawo masitoowa tutunda online siri selfish sente zino zenjagala okujja mu bintu bino za kuyamba bannayuganda yonna gye bali senga munnayuganda waffe alina omwana excerinze ng'ali Australia ng'abaka bulungi nnyo basketball nga yeetaaga obuyambi kubanga bannayuganda ekitulemesezza butabeera na support team omwana wabeera abaka bulungi naye nga tolina ssente ati wali agenda kukuteeramu ssente njagala ntuuke ku entity eyo nga nsobola sponsoring omwana ali Australia njagala okulaba omwana ali e London ng'asamba omupiira nga twandisobodde omusponsoringa afune gadgets ezimuyamba okusamba omupiira mu Premier kubanga awo we tugenda short nga tetulina ssente zimalayo kutuusa mwana oyo mu Premier League tusponsoringa omwana oyo ayingire Premier League njagala okulaba ng'omwana ali wano e Uganda nga mulwadde muyi ekibumba yeetaaga okumukyusa ekibumba oba okumukyusa pancreas kyonna ekiba kimukutteko nga Better for Better esobola okuyamba omwana n'emusasulira njagala okulaba omwana ali wano ng'amagezi ge bwe bamupimamu asobola okukola ebintu ebigenda paka ku mwezi okuyingira mu entity eyo ebisente benzozi z'alina zisobola okusponsoringa buli muntu yenna paka ku kusoma kwayagala kati watya nga Better for Better etuuse mu kategori eyo kyenva nkubiriza bannayuganda balabire ku kitono kye mbadde ngenda nfaanana bagule ebintu ku sitoowa okwo omutima gwange mugufu okusobola okutuukiriza bye njogerako tusobole okweyamba okufuuka ku ddaala eddene abaana bali mu America abazadde babakomyawo makatikati otuuka mu level ya high school agenda kuyingira college esente ne zimulemerera ez'okubaka emipiira abaana baffe tubazadde baliyo bawanvu nsolo bye zikoma eri oyo basketball senga ffe tumujjuddemu naye tetusobola kubongerayo sente ezituyamba okubongerayo tetuzirina kati eno yikambwe omulamu gwa kampani eyo naye nina abaana e Dubai abaagula emigabo nina abaana mu Uganda abaagula emigabo nina abaana mu UK abaagula ebigabo nina abaana Denmark Turkey nina abaana mu America nina abaana e Canada abakkiriza ne bawulira message yange kati naggalawo okugula emigabo kwaggwe naye okugula ebintu nkubiriza bannayuganda batuguleko esente ezinaavaamu bannaffe abangulako emigabo bajja kubanga bafuna shares zaabwe dividends naye tujja kusobolanga n'okuyambirako bannayuganda bannaffe abali mu mbeera ezeetaaga obuyambi sanyuse onyonyodde bulungi ate wala okwerekereza mu schedule eri bize nga nja kuyitako ku SML News balekera amawulire kuba amawulire gootulekedde kasita gagenda ku mutimba galibeerayo emyaka gyonna nkituufu era nange bwe naayongera okusoma okwetegereza kino nja kwogera ku binyongera okutegeera
badde ndowooza nti gye muli mu America temukkirizibwa kukola bintu kati ng'ebyo bikwagala okwefuula ab'amaanyi oba okufuka ab'amaanyi mu nsi etali yammwe mobilization gy'okola badde ndowooza nti America tekikkiriza ate bw'ompadde example ya Elon Musk nompa example ya ono omulala atali era nayo atali mu America bombi ba America abo abasigadde bombi ba America Jeff Bezos America ne Bill Gates America naye Elon Musk ate kati yabasinga mugaga okusinga bonna ndowooza times obafo ndowooza kiba kitulaga nti America is a land of opportunities annanga nti nsi ya mukisa ekyokwatako kiraba omukisa lw'oyise mu Uganda mwetuli tukulinda kudda Museveni atugamba kulima okulima emmere yaga nti ffe tuyinza okuyita kulima sagala kusindika mukusuubula golodi naye okulima era natandika n'ekibiina ky'obulimi waffe gye banzaala netula nti oyina eyo yiika 1,000 ez'ekirime ekyoba olimi oba zammwanyi oba zaaki kubanga tulabika ffe Uganda bwe tukyasobola okuvuganyiza weewo Elon Musk yeekwata tekinologi wayise ffe nga tusobola kukwata awo okukyusa GDP yaffe eno ensi eri blessed mu by'okulima ekisooka erina weather friendly ekyokubiri erina abantu abakozi obulungi ekyokubiri erina ebintu ebiri organic senga tusalawo ne tusuula zino generated seeds ze batuleeta ntuddayo ku mutindo ogwaffe ensi yonna eba esobola kugula kuffe okugula ebintu ebiri organic kati ekizinga ekyokuna ekisembayo akatale kali open naye lwakuba gavumenti eri slow mu kukanoonya okusobola okulaba ebintu by'Abannayuganda ebintu tuli ebunanansi eri nga bukaawa n'okukaawa kyetaagisa gavumenti eno senga erina engeri gyesobola okuyingiramu entities etwala ennaanansi mu America ne balya ku nnaanansi zaffe tebayinza kuddamu kulya nnaanansi z'abantu walala wonna bangi kufe tetumanyi kyetulina kale bw'otuyamba n'otulagwaliyo nsanyuse nnyo kubanga mu America wakwata omulimu ogunyoomebwa wala ate kati onyumya by'ogufunyeemu nga munene lwakuba nkaddiye wandibadde ontutte mu America ogineegombeseza ogenda naye nkaddiye emyaka 48 ntandika ntya kati abantu aboogera ku America nti nafu bagende ku Facebook batunuulire obulamu bwa Kinyoozi nze Tony Kinaalo obulamu bwange ku Facebook kwebuli famire yange biki bye tutambuliramu nga famire bajja kakasa nti mu America omuntu alemwa ye nga ye eri ddala naye ebikwetaagisa byonna byewetaaga okukola obisangayo era bw'obeera ku mulamwa osobola obifuuka ndaba abo ku mitimbagano kuno nange naye abantu abasakkakkanya America n'embaga senga bamanyi kye boogerako tuba tetumanyi baba tebamanyi nze Trump oyo nali simwagala era nkuwadde vaazo niye nali simwagala nali njagala Kamala namuwagira nnyo naye ndowooza abategeera America abatuufu kubala nga ali strategic ndowooza mu budonga gwe beetaaga njagala America engeri eri nti ye super power eweeko omukazi omukisa okukulembera tesobola ekyo tekiriyo wansi w'enjuba America tetuula mu siiti namba 2 eky'abantu bonna we bagenda lwongo tekiribaayo wansi w'enjuba kijje ku nze America ye namba 1 etandika na +1 endala zonna ne zigenda nga ziddako +4 +1 ye etandika na +1 Bungereza yafugisaako Queen neva Queen nga cultural leader nefugisaako abakyala ababadde waawe emitendera mingi bakyala bona amanya gagala kuva Margaret Thatcher ono kana akakyala kalala kakavaayo ka Trashi waliwo omukyala omulala o Theresa Smith babadde abakyala nga basatu mu bimpimpi Theresa May olw'okuba Bungereza ye namba 2 kati nga yeetwala nti eri mu formula ya namba 2 ate nga America yava Bungereza nga buli kyekola erwana butakola Bungereza kye yakolako tesobola kuddira siiti yaayo nti katedde mu namba 2 kuba Bungereza already yafugisaako dda abakyala kati olw'okuba Bungereza afugisa abakyala America tesobola fugisa mukyala kyova olaba enguudo Bungereza bavugira ku right ffe tuvugira ku left kyova olaba switch z'e Bungereza bateerako nga muteerako Uganda ffe tuteerako wansi kyova olaba omupiira baguyita soccer tebasobola guyita football ate owaabwe wangalo buli kintu bawakanya kiri Bungereza kye yakolako kati Bungereza okubanga yafugisa omukyala
buli alina essuubi nze toyinza kunsiŋŋaana mbawagira mukyala nga DPM-less kwamba nkimanyi automatically tajja kufuga tekiriiyo. Tony omukyala nga yafuna obulu yali atwala eki? Bano ensi bw'eba etambula tebagifuga na majority, ensi bagifuga ne the few who can understand the concept. Abasinga obungi guba muyoolo baba baagala mulowooza mutya. Hillary Clinton was a very qualified person mu nsi yonna atabangawo. Yabeerako omukyala mu State House for 8 years. Neyetegereza White House butya bwerwaninga emirimu ng'omukyala. Abagenyi barisiivinga environment y'enkwasaganya kino nakiri. N'abeerako senator wa New York City. N'abeerako secretary of state okufuna foreign policy y'ensi yonna. Kati omuntu ali qualified kweyo level tewali mukulembeze wa America yali abibadde. N'abeerako secretary of state, n'abeerako senate, n'abeerako omukyala mu White House oba omwami mu White House nga n'ebire birala bibadde. Taliyo. Clinton yali ku level ndala ekisembayo nga muzungu pure. Bamumakalu. Bali ba delegates abasalawo bali 529 abasalawo ani agenda okufuuka president. Kati bo batuula ne bapima obwongo bw'abasazeewo, mulimu bakawawa abava e Uganda, mulimu abava Sudaani, ne bafuuka twafuuka Abamerica, ne bagamba bano tebasobola tulowooleza nga n'ensi ezaabwe ziri almost ziringa failed state. Omuntu avudde Southern Sudan agenda asalirewo ani anaafuga America nga Sudaani bagifugira ku misinde dduka wuuyo. Kati Tony kumalamu amaanyi. Asooka okuweza 270 bali ba delegates bokka be basalawo yafuuka president. Kati bo batuula ne bakalculatinga baleese mukyala ti endowooza yaabwe egenda awo naye omukyala mu decision making ne kiri kyatulwanyisa ekyebungereza can't go through ne bayisaawo waabwe. Kyekyajja mu Clinton ne zireeta Kamala Harris ng'ali loved era ng'abantu bamufiirako naye nga bali polisi yaabwe omukyala tafuga. Era kyotegeeza omukyala tajja kufuga kuwa. Tekisoboka ekyo tolikirabako ng'okyali mulamu. Tony ngenda kubuuza George Magera omumanyi? George Magera oli Massachusetts ndowooza yali mu Washington. Simumanyi naye ekirungi president wa PPP. Obeeranga n'obwongo obwetegeerera. Simon Muyango ali munnamawulire. Weebeerere nze sitambuliza byenjogera byonna nnyo buli muntu ayogera ki. Ntunuulira system mwendi gye bambuuzizzaako nengistudyinga biki byegoberera. Eyo system yekuwa ekituufu si bano abagiri ebweru. Buli agiri ebweru akuwa kyalowooza kyayagala okufiidingako ekimusanyusa kyanayogera ne kiva nga bombuuziza ku Trump. Nze ne nkubuulira lwaki Trump akola ekyo. Naye nga ndi muddugavu nandibadde ngamba nti you know what, ndowooza Trump aveewo naye nze nkubuulidde lwaki Trump akola ekyo. Nga nze ne family tannankwata. Kuno Bannayuganda bangi nnyo, thousands of them nga tannabakwatako. Baakutteko beebo abateekeddwa okukwatibwako. Si buli muntu ali mu America nti bamutwala misinde. Polisi zisiiba zituyimiriza. Naye bwe bayimiriza gundi ne ICE nejja ne bajjawo gwe ne bakuyimiriza emirundi nga 10 naye nga tewali akuba mukubi bw'ati n'akuceekinga naga weeyongereyo. So America tegenda kufugwako mukazi kijja kunzi. Kubanga nze studyinga system yaabwe si studyinga bantu. Bwotyo tumaliriza programu efulali ku SML News on the sidelines. Twongera okuleeta ebinyuma gwe fuba kugoberera owulirize buli omu ensi wooli w'ogirabira. Tujja kusinkana ate ne Tone Kinaalwa lwaliramu okulabikako ate mu Uganda nga twadde omukisa ne tuli mu kuzimba tekinologi asobola okumufunako interview ng'ali mu saaluuni ye mu America. Bwe tunaba tukimaliriza era tuli mufuna. Bwetyo tumaliriza. Nze Simon Yanga Lutaaya.